bwe tuba twagala okukyusa obukulembeze abaagala okutuya abatukulemberamu temututtira kirooto kyaffe eno tusigala tulowooza tusindise bantu bagenda tukulembera bwe mutuukayo ate mwe mulaga mutuuse gye mulaga. Kyagulanyi bino bimumenya musajja wattu ate yanyiize mukama bimumenya era yagambye ku luno agenda kusimba mu bantu bo andi agenda kuyita olukiiko yakubye akaama Bobby yakubye akaama yangambye n'oludini teweemenya abagambye ababaka tebakoze naŋŋamba kiwedde gwe obadde okola research wo twogera Bobby Wine yagamba ababaka abanuupu yangambye n'oludini tosalira muntu n'ogwo musango naŋŋamba ffe abawa kaadi totunenya betwali twali tubamanyi nga batugamba baagala nnyo abantu kati kyetugenda okukola si ffe tugenda obbalonda tugenda kutwala mu constituency gy'okoledde tubuuze abantu omubaka wammwe wuuno kati ng'ekawempe bategeka mu kisaawe bayinza n'oyitako mu katale tuti katale katono kisaawe ekyo kimanyi anti Bobby Wine strategy yategese kukola gwangamba kuba ayogedde naye yagambye bagenda kuteeka mu mmotoka olunaku lw'otamanyi gwe mubaka bakugambe wuubira ku bantu twakoowa wuubira ku bantu Moses tuka wuubi omukono ngeno bo teryaliyo Bobby alengera bulengezi bantu ayengera video zikwata bakugambe bebo bo badde okiikirira kaakati ndowooza obeerabiddeko bakugjewo bakuvuge sipiidi mu mbaawo bakugamba ebwayisaawo vaamuko gendayo kopi tuli eno twagala balabayo kwesiima kwebatuusizzaako emyaka emeka principal yakubidde essimu enteekateeka eziriwo principal Kyagulanyi yankubye akaama nti Nuruddin temumenyekana bantu abantu tugenda baddiza abaabalonda babeveetingire nga tobasombye emmoloka gye tugamba siba eno constituency gwobatwala totugamba nti ate muntwale wali kuba ne bano balonzi bo fuluma tulabe kyebagamba fuluma akatale kakugenda ogule ku nnyanja tulebaga bannange watuyamba nnyo wowe olwo bakutte Kazibwe Bashiri ati nga ogendayo bodda ogenda bodda paka lwobagamba nti bannange kaadi nzikiriza mugiwe omulala kaadi nzikiriza mugiwe omulala si mukambwe yagambye bino ebibaddeyo emyaka 5 akkiriza okunenyezebwa akututte kuno mukuddayo kuno tagenda mmenyekana naddala abaana ababaddeyo akutanga bwe bakuteera embwa. Tumalirizaako nnyo basebule bannyabo abatambula naffe ku mukutu gwa Nuruddin Ntege wamu ne Megaton Media. Beera ng'osubscribinga, likinga, ate obeere nga osharinga kulamulira ageesigika. Everyday tuba n'amawulire mu nsonga ez'enjawulo. Saawa eno tuli ku nsonga ya byabufuzi. Nsonga ya Uldaman bamutwala abakaba Nuupu abasinga babali bubi abamu babakuba mayinja tetumanyi ani abalwana. Agisooka obuze ku bantu ate oluvannyuma tweyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, yonna gye musinzira okutulaba mwebale kutuwa budde. Mbaddeko n'omuntu omu ali Brighton ebungereza ali Brighton ku ssimu anjagala nnyo abadde asinga kwagala nze ngenda mugana naawe akwagale nga yebaza ajja kutuwa inshallah bamuyita Netro Retro bwe lityo linnya lya kizungu nnyo abeera wano mu Uganda naye kati ng'emirimu agikola ki agikola wali Brighton n'agamba emirimu gye tukola nti ate eno mu diaspora Nuruddin muli bantu balungi nnyo naye nga bwe muba gye muli nga musiima alhamdulillah nammwe ate Katonda abagondeze ekyeyo mufunemu ekyabatwala Bungereza bafuukire ewaka ewalungi abali Sweden kyekyo Netherlands Holland kyekyo Deutschland German kyekyo German tuyina y'abantu nina y'abantu India
sinnafuna Philippine tonnalaba ku analytics nkyali nnyo wano analytics zindaga Germany anigozalaga India Isaac Wankeiz akwatwako India ene Kuala Lumpur neno nobifuna nga bingi biri awo naye bangi Bebe Gulu alina bawagize India seriously alina amanyi gundi y'amasaza India baddamu n'oluyimba lwe Love You Everyday simanyi walula salula gyeri eyo ofuna ensi neekwagala ya so nga bw'oyogedde tuli mu 2025 naye entalo ziri mu byobufuzi wano ne mu madiini ndaba Seeka Kiti ne Seeka Kalanzi beeyuza ndaba kati Udamani bamutwa ate ziri mu kibiina kyaffe Udamani lwaki bamubeddemu nnyo baali bamusuubiddemu kingi anti kati alimu kampuugalizimu eri statement gye yakola mangi babataddeko mangi yagamba atya ku mpuuga nti muganda munne oli muganda munne ate mukatuliki muganda ayina bingi mukatuliki yamumentalinga yabeera naye n'agamba nti ate n'ensonga za Bobi Wine kati bonna bakulu gyali n'agamba n'asalawo kaasirike kati bamutaddeko akaliro baleeta ne vidiyo obukadde saawa eno bamukuba nejjo nakulabye nga sho gye wataddeyo ejjo nga ali agamba talina buzibu akomewo ku kitebe omanyi Ali Mawale alina ensonga gye yayogeddeko gye nzikanya naye in one way omukulembeze takoleka kituufu tazimbika truth be told ababaka ba parliament naddala abanuupu abaffe abanuupu abaffe ababaddeyo omulundi abamu no bagoba munno tebamanyi mbukintu oli muli anti nuupu ebibiina by'obufuzi nina kenjagala okujjukiza mu kasalu abamuvuma naga Jabbalope wa presidenti bajja gwe baleki gundi mbalaba bambeerako naye ke nagamba president nga bamanyira mukasa temujja sigala naseka mboli bali bati babaira bati nga babadde tebakimanyi nti mu kibiina nti olina nti mukasa koze mukasani gundi mukasa Moses ngamba oli mukasa ono Jenkins ati mukasa mu Moses anti erimanyikiddwa Jenkins mukasa bali bati bw'anaakuwulira olugendo lw'alina n'ettafaali ku president ojja kwebuuza gwe gwanayogera sebo mubaaya yaŋŋamba nina lisiti yange wano bano bana bwe wengira nga bamuvuma naye nja gaweereza ati nabo kye bajja bakola baga toyingira kumbe omukulu yakoze dda order mukasa nga president agaana oyingira alina bali bagamba nti omusajja atujjonkera nnyo ab'ekibiina yajjonkera mukwano gwe gwamanyi ye tajjonkera gwatayagala gwatamanyi era mbo ne banyumya ati yakugamba bo bali bakugamba oli presidenti anti siwa bulijjo tebamanyi gye baava tomala gamuyingira oba mukasa yandaga banyumiza ddala bo banyumya waddala kiringa nti nze bali bantu bo nze ndaba abantu abagaya kati Nuruddin bwe Nuruddin olitu Bobi Wine mumanyi nze nali ntuddeko ku mutto wano Bobi nanvugakaawo ate seye gundi wano ekkololobo mutambula munyumya olonga bedi mutwe baliwa buli omu bantu be naye wano tekyali kyabe lwali lunaku lwa kino kyali kyammwe babiri kyaffe babiri mulambula kololo anzitira ekyama gwakirina sekyo siina kyama wabula mpa ekyama agenda kwenganga omukulembeze nzijja mu bukulembeze gwe yasooka kigamba ne kati tekikyali kyama kyavaayo kati okuuma kintu kyammwe era bino byolaba njogera nze mba mpabula mukwano gwange wawulira mu kamera nedda ati omuntu omukubira ku ssimu waliwo nze nali muvumyeko sikuwulirangako njogera biri open nti bigenda eriye ne bigenda n'eri abalala abatutwala ne bigenda n'eri abo abakola ki
abalowooza okujja ne bigenda ate ezimu ziba na ndowooza olwanira kintu kyammwe tutereezeemu wano. Nakugambako edda nti omubaka owa opposition asobola okukolera abantu abamulonze ne bamulabirako okumanya nti gavumenti etubba bubbi tetwagala yatuvaako. Kyova olaba twalonda owaffe ono olaba tumulonze tali mugundi mu senta ya ssente naye buno obusammambiro bwafuna laba kyatukoledde Ssegirinya. Kati ne ŋŋamba abantu temu principle abantu bannupu balina kye basobola okutukolerawo yadde tebali mu bukulembeze. Wali mu parliament tebasobola naye bajja ku ground. Mu nfuna yaabwe entono waliwo ebintu omulabi byasobola okulabirako n'agamba ng'omuzadde bw'aba n'abaana ng'alina omwana Katonda teyamuwa ssente ng'avuga booda nga waliwo akola mu URA ng'afuna miliyoni ezikusukka mu ameka mu 2 oluusi n'ekikumi abantu ba URA balaba edduka. Waliwo abantu abalina emirimu emikambwe bafuna ssente naye kati kubamu omuzadde ng'alina abaana bameka 5 naye abeera ali awo nga waliwo ono ne bagamba gundi ono kityamu bajja ono ayonoonekera ku kyalo bajjo bannange baganda babajjo mumugulireyo pikipiki ne mumugulira bajjo pikipiki nefuna stage muba muli awo nga buli kawungezi aleetereyo ku maama sukaali ekikopo ky'amata mwayita wiiki n'aleetayo omutu gwa sabbuuni agabana ne maama n'agamba ne bamubuuza sukaali ono takuyingira nti nfisse ena kiro ya 4 maama muwamu ka kiro ka sukaali kwena si kibi n'atambula emyezi 2-3 naga naye nagenza okulaba nga maama tuli mu kyalo guno omuka gumutawaanya nabadde mpiteyo ku stage ne wayitawo ekimotoka nga kitunda ebitaala n'ekimugulira nti kyammeka kyabadde kyebiri kitundu n'enkigula talina naye agezaako nga naye akulaga ate tayisiddwa bubi nti olunaku afisse 3 afisse 2 abalala bafisse 5 owa boda kati maama agenda okugamba nti wagenda okuyita omwaka gumu 2 ng'ono akola mu URA ono akola mu KCCA nga bwayitanga Christmas olwajja ashopinze n'agulayo kilo z'ennyama 10 alinga wa bibamba emigaati 5 n'aleeta sukaali awo kilo 5 n'ennyama n'abeerawo olunaku ne muli ennyama eyo ne buziba emirimu gyaffe maama ogimanyi anti mba ŋŋenda n'agenda ne mumulinda mwaka guli Christmas edde maama atuuka n'agamba kibajjo kino bambi lwakuvuga pikipiki nkifunyeemu omwana ono singa yalina omulimu ogwegasa maama atuuka omwana ono singa yalina omulimu ogwegasa oba taata andabiridde kati olwo URA oli omwana akola mu URA KCC gwe ye gavumenti wa bibamba ye gavumenti sente azifuna mu kiro kati oli owa boda mubaka owa Nuupu afuna kitono ye mubaka wa opposition naye agabana nani ye mayor owa opposition not necessarily Nuupu kakati omulabi ono omulonzi ye maama nti ne bw'otamukolera asigala kale singa omwana wange yampadde kati be bano ababaka nga bw'olaba Ssegirinya nti n'abalimu ne gavumenti n'erimu tutera wano kana akantu naye omwana n'agenda n'aleeta akantu omwana omulabye enjogera ya mukadde omukulu ogiwulidde omwana omulabye olwo Ssegirinya tulaba omubaka talina naye kyafuna ekitono alowooza ku maama nti Ssegirinya mu nfuna ye tebaatugamba nti yagwa ku mabanja wabula
ezo sente zisoboka okuvayo mu parliament. Ate Sseggirinya atulaga ekifaananyi nti teyafuna mukisa gukolera bantu be kuba yakola emyezi 2-3 n'asibwa. Emyaka 2 gigenda okuggwako yadde ali ku ndiri. Bategeera nti agenda kwonoona abantu kaakati constituency. Maybe. Kaakati bw'amala okuba bw'atyo, imagine nga yali mu parliament emyaka 3 nga mwali. Imagine kati nga Nambooze gy'amazeeyo 10 nga Nambooze bwaliyo. Kati babuuze Mukono Nambooze atukoledde ki? Ne bwe mba njogera sigamba nti ate ab'NRM tebalina tukolera. Aleseyo n'omwana. Nti naawe omubaka gw'omulonzi alinanga omubaka ali ewuwo wa NRM. NRM binaasobola obbikolera n'okusingawo. Atya ekigambo bugambo omubaka wa parliament kubeerako ne title honorable. Bw'ayingira mu nsi ya German n'akonkona bukonkonya ofiisi. Nze Nambooze bakireke. Nva Uganda. Ensi yaffe enjavu. Asagulira. Mwebale tubeererawo bannaffe. Abantu b'oku kitundu kyange nga nze omubaka waayo. CV ne bakebera nga kituufu mubaka. Kumala emyaka 15 abantu abalonzi n'abantu abawangaalira mu kitundu kyange. Tugeze emitwalo 25 nti be bawangira mu region ye mu kitundu kye. Nti gwani nze Nambooze bakireke. Olujamani lutandise okutokota nti Guten Morgen, Guten Hag, Guten Abend. Kisinzira budde bw'aba akola ki atuuse. Banyumyawo naye abantu bano mubalaba. Tulina n'ebirime tusobola fubawa amagi. Nti tusobola okubawa amagi. Tulina crafts ennungi eziva mu bintu ebirungi. Ensawo, obugatto simanya buki. Mumpe munzikiriza bukkiriza. Munfunira akatale. Abakyala bange ab'emukono. Ebintu babireetenga wano. Abagambe nti Nambooze akomewo emukono. Atule n'abakyala baluka ebibbo, ensawo, nga ye ku maanyi ge. Agenda agambe nti eggwani nze musawo maada. Kati kuŋŋaanya banno. Tubale nti mu mukono mulimu abalusi b'ebintu ebito bitambaala, bisimanya biki, nsawo, buno amusimanya buki. Omutwalo mulamba. Tukwate Germany eyo akolagane n'ab'omutindo n'abaki kigwe nga muluka ebintu mutwala wa Germany. Ebyo nkwadde bya butale. Waliwo ebyokuyamba. Tulina eddwaliro ewaffe eno Mukono. Abantu b'ewaffe bafuna akafuba. Balwala ekikulukuto. Balina mu alusaazi. Balina mu simanya kino. Naye obujjanjabi buno bugaana. Butono. Tukoze tutya? Gavumenti nga tennatandika gwe sooka wenyigiremu. Mu kitiibwa kye kyokka. Honorable. Afuna aid organization in Germany, in America, everywhere. In England, anywhere in those developed countries. N'adiringa nayo. Olwo alumirira nga bwe yateeseza abantu bawa. Muba muli awo ng'ebintu biri ku kitundu. Bituuse. Nga biri ku kitundu bisaavinga abantu. Oba ebyo gavumenti ebalemesa. Nosagula gavumenti nga naye gamba babiyise eno olwo ne babibba. Tebakikulimba. Abaka tebakoze bukoze. Bo balina kali katiba.
nalabye ka video bakaali kakadde nalukoola nga bamutonorable yakagenda prime nga bamutadde ku nninga ayina statement gye yakola nti abantu baffe basabiriza nnyo tebalina kuweebwa abantu baffe bakole yinga ate we babimubuuza n'abyegaana nti kayinza okuba kagatti. Ababaka abasinga mu buwandiike tebalina kugabira balonzi era n'akalango baakayisa naye oyinza obutakkirizigana na Nuruddin naye mu November October omwaka guno ng'oli mulamu November December wuliriza nnyo campaign z'ababaka ba parliament baagala okukola enguudo. Wuliriza nnyo nga bo bakuba campaign bo balaga nti bagenda kuwa abantu ajja genda mu butale abannyonnyole byagenda obbakolera ngenda bazimbira akatale akalungi agende kubali ku nguuda abasubire byagenda obbakolera alinde aba boda muvugira mu nfuufu tekisoboka alinde abatembeeyi tekisoboka byonna abigamba balonzi nti eno embeera ebanyigiriza emisolo gino nga mufunyenze temuyinza kuwa misolo kati tetulina masannyalaze. Imagine okuva ewununu paka epalesa tetulina maki masannyalaze. Olubbamuka ali Maracha asuubiza abantu ali Maracha abaganze nga Bamuke mutabani wa Pajobo wano ku Maracha temuyinza kubanga taaba wammwe mumuvuga emayiro 15 okutuuka wali kolas abantu basuubiza eggulu n'ensi. Omulonzi n'awulira nti true katuwono kuba ebizibu byaffe abikola ki agenda bitumalira tabateeka mu mbeera y'ozambe kuba ozamba agamba ebizibu bikole ki byemalire ono agamba wendi wano ne wali essuubi lyo gwe ntiikinga buki butiikinzi. Abalonzi bwe bamala okutiikinga ng'omukulu ajjayo ekipapula ndaga wano wenyina obbakolera ndaga akalango kwe kali ku TV emirimu gy'obubaka anti kwegiri naye kyeŋŋamba Electoral Commission etuteerewo poliisi ng'erikodinga omukulu by'abayogedde. Bw'ogamba abantu ebitali mu mirimo gyo bakudisqualifying otegedde oveeyo bakudisqualifying mu beesimbyewo. Kyogezaako okugamba nti ababaka anti bwe kiba nti ababaka tebakoledde basuubiza tebabikoze anti bya mirundi ebiri nkugambe that title honorable MP kintu kinene kimala ffe tufunira okutusakira gwe bino by'olina otukolera mu parliament bikole ate Segeni yatulaga nti bisoboka. Sinayeka ababaka gye bali ababaka abakoledde abantu abaakolera enewaffe anti bituliko ati kankutemere ffe tuli ku nuupu yaffe nze nkuwa babaka enijeno kanku example nalabako mubaka bamuyita Ibrahim Kasozi yali wa Makindye East nga campaign zaggwa ali mu parliament n'akwatwa endowooza emifaliso 10 n'agitwalira eddwaliro nga campaign yaggwa. Ibrahim Kasozi nga musiraamu n'agenda Kasozi awe ekibuli abasiraamu n'abakolera bye balina okukolerwa n'agenda mu church n'abakolera byalina obbakolera ng'ajja ku nnusu ye gyali alabika akoma nawo kati alabika abantu baayomba dda mbu baabawuddiisa ne bawanyeko. Ibrahim yali wa FDC yesimba ku nnyeko yajje yaliyo yali incumbent ku lunaali wali waffe wennyini awo tayinza va mu kitundu kye ngamba kaadi simanyi naye anti kati abantu bagenze balabukamu nze kyembadde nkuwa
bwe babagamba nti nno emirimu gyabwe kuteesa ne mulimu okulobinga bo bakiruuka kyekyasinze beerabira nti okukolera abantu kwe kulobinga batya. Omubaka wa Parliament nali ndabyeko omubaka n'agenda mu nsi z'Abawarabu eyo n'abaleeta mu constituency ye. Bano bazikiri kalenge simanyi b'Obuganda beebo atya baba n'agalevu bwe gati naye olumu bagenda basimira abantu enzizi obategedde. Yagenda n'aleeta Abawarabu ne bazimba eddwaliro nga ne mu district teririmu babikola okitegeera. Naye ng'omubaka yatuula nabo. Waliwo abazungu abali mu nsi z'ebweru eyo nga balina ssente zaabwe nga banoonya abantu abatuufu ab'okwesiga bakoleko pulojekiti. Waliwo abazungu abali eyo nga baagala mupiira nga gwosobola okulobingira ekitundu kyo ne bakizimbira ekisaawe ekirungi gali kwoleka ekitegeeza bakolagana na mubaka. bano ababaka bali mu muzannyo bekkusa ng'oyagala omumanya nti bo beesakira nti abaka beesakira nga Mayinja bwe yagala bekkusa mbusto zaabwe. Gwe noonya ku mubaka gwe gw'omanyi gwe mmanyi ndowooza ayinza obutakyuka Nalukoola mu sayizi. Lwaki tabadde mwavu sente abadde aziina embeera ye mubirimu gumu bugumu. bwezawo kyogeddeko mubaka agenda mutono ogenda omulaba gwe noonya y'ababaka Alani Ssewanyana tomulaba tunuulira Ssewanyana ettama likomeeri Kasibante Moses Kasibante ye yasigala ndowooza n'amatama ge kati naye si yali bw'atyo ngamba yagenda tagayina mu Parliament yagenda ofuluma nga munene bwe gati ayina byalya ate akyabirya. Engulube teyinza kugira tugire nampoze wamulaba Gomesero yayambalanga ngatannagendayo saawa eno 28 wamulabako anaye Parliament eyo ng'ekikola nga bwompite wansi Nambooze nina basisita bange muzaakedi ku mukwano agambe no Gomesi yeegi 3 bw'oba okaaba ennyo n'ogumu 8 ofuna bw'oba osuubula n'ofunako 2 ezikutwala ewa otegedde kaakati Nambooze naye ababaka abo aba opposition nyinza obboogerako naye tulina n'ab'NRM nze mbadde yatugire nnyo abaffe bano kankunyumizeyo omubaka omu wa NRM ekirungi kati baamugjayo baamuyitanga Ssekitooleko Engineer Ssekitooleko Nakifuma eyaliwo Nakifuma nga mukodo okamala obukamazi nga ne bw'aba agenda mu constituency Ssekitooleko ng'akwata emitwalo aga n'agenda n'afuna waziri empya oba 10,000 awo addize ku balonzi lwasa tayo no lwasa n'afuna emitwalo nga 2 bwana bakolekaawo mugabanaawo tugenda nammwe muze n'afunawo awo akanaana mumaking sure buli omu ali olya kuba nno ssente kanaana 10,000 era Engineer Ssekitooleko teyali mubaka mubi nnyo mu Parliament naye baamukuba akalulu n'ensanyuka ne ng'aba kakukube yani yamutukubira eyamukuba bamuyita Makumbi bakuyitaani munene musaizi eyakuba Patrick Omujuuka musaizi eyo wali yani ye yakuba Patrick Omujuuka kadi wajiwani yao bajiwani kadi bajiro baganze mu kugamba bajiwani kadi ya Nupu gweteka Nakifuma MP yawo memba gwe kyobo maya yagejja twali konkushuwa nga tumanyi nti Patrick alina okufuna kadi yagejja yali mu gwe singa omanyi bwe yenkana nkukakasa talina lugoye yayina lwakyayambala bagenda okukusa mbuto zaabwe. Nze njagala nnyo bano ababaka baffe be tuba twogerako ennyo naye kati saawa eno ekibuuzo kiri nti babaka ki be tugenda okuzzaayo kuba bonna tubagezezzaako nabo baatugamba tebagenda kulya bagenda kukolera abantu naye saawa eno
tukaaba nabo gundi takoze tuli awo mu bigambo kati awo simanyi kati tugenda twalayo babaka ki bali tubajjeyo tuleeta abalala nabo beeriireko mukebera obudde bugize naye alabika yesimbwa alabika bamuyita alabika yesimbwa gonoonya ku simbwa bw'oba oli munnakifuma bamulaba olaba bajjo mutono yagejjira mu mwaka ogwo ng'ali mu palamenti omudaala yaguteeka waka ogwaki ogw'engulube anti yesinga okugeza kati ono yali bubi kati yagenda kulya yali bubi nga bebana abantu nga tasobola bebo basiddayo ndekeyo nga talituukana na ku airport Entebbe yali tamanyiyo oba wakana aleete wano passport bebano gundi ali mawale beyagambye nti bebali mawale beyagamba talinyanga ku nnyonyi nga ne mu family taliimu oyo yali talinyanga ku Entebbe airport ng'awulirayo buwuzi kuba ennakifuma bw'ovaayo ennyo bw'otadda kayunga eggayazaawo katale wala nno nakifuma kati bw'avaayo nga tagenda ku airport Entebbe kati ssebo omubaka w'ennakifuma munene musayizi kyembadde njagala abantu obajjire yagejja alinga akeedi n'owomusanga oba wamuwola luli kati w'omusanga wagamba mbu mwe bagamba emitwe emikulu atuula wabanga mutwe mukulu obulago buno ndoza bulina kuba musikamu masavu bwe bulwadde alya buli oba yone yabeeranga ku gundi ku TV eri gye twakola nga luwo ogusajja ogwo ogunene akabenaale batera okuba abanene ono wa Nuupu naye kati abantu b'ennakifuma bali mu loosi bombi abantu abasinga gwe bajjayo yali tabakolera unfortunately ne baleetera atabakolera kati simanyi kye balina kukola era oba ngende bakiikiriremuko wangi wengenda okusindika nze njagala nnakifuma eyo gye batafunye mukisa nakifuma kati olaba nanti nvi bayinza okugamba batuleetedde omuyaayi ozijjako bulungi kuba obukalu buno obwabafere obalaba abantu abo ayi njagala batunuulire omubaka bwe yali afaanana ab'ennakifuma abamanyi simbwa oyo bwe yali yenkana mu 2021 oba 2020 ne kaakati waliwo nzoga okugejja sigamba nti nina obuzibu bwe n'okuloola bulungi naye bukulaga nti paalamenti agifunyemu kati naye ffe b'okiikirira otulese otya tufunyemu n'ekibuzo yakubeera nga nkubuuza okulonda kugenda kuddamu olaba Kasibantu oyo yali mubaka mulungi mu paalamenti naye teri mulonzi wa Lubaga North yamufunawo ajja kugamba nti omukulu naffe yatuleeterayo kino je si mugabi okitegedde oba ne yajjanga okukola ne kwezi naye era omusaba data tamukuuma okumuteekayo mu myaka ebiri egyasooka Kawali ono nga zze genda mpozi kati nga yazeemu abantu b'okatale Kasubi Kawali agaba nga yawaani mbu agaba anti ani baani buuza bajjo nali naye nga tukola show ne tutta essimu Kasubi Kawaala aye tebateesa abo abatagaba wano Namuŋŋoona nga bakuba nduulu nti mwatukola ki tebakoma waate twabakola ki lwaki eno lw'emasanafu awo kati obeera gwe nga gwe agenda okuddamu ogaba kaadi zino ogubirira ki kuba abantu bawuddiisa kaakati singa kisoboka olwafuna wano kyenjagala singa kisoboka nga nze agaba kaadi omukulu akwasizaamu nga bw'abyogera singa si bya bwavu buno nti kuba oyinza n'okwesiga abantu obatume bakugendere ku ground era nabo ne basasulwa naye singa twali tusobola okwefunira independent team neyingirako obutale nerumbako ku stage
nerumbako amaduuka nerumbako saloon kuba bwe basobola okuvaayo kusooka agenda ku ground n'osooka gwe weekolera saloon nti omubaka ono akoze atya bwe tumala ne twekwatira Ansard ffe nnyini ab'akakiiko abali ku pano ku ttiimu egaba kaadi mu Nuupu ne tugamba emyaka emeka 5 baakusindika mu paalamenti twakusindika gwatukiikiridde katuteeke ripooti katukube ripooti ku mmeeza kati saawa eno olwo ripooti ya mirundi 2 sooka owulire wano esooka bw'okoze mu paalamenti okoze otya Ansard muuli byo si bya kunoonyereza kuyiwa ku mmeeza Simbwa Francis twali tuteesa ku tteeka lya gundi wakola otya katulabe contribution yo tulina bwe twaleeta ekintu ku mmeeza ffe ng'aba Nuupu nga twagala kiyitewo naye nga kyetaaga amaloboozi agatali ga nkiwagidde wabula agalimu okugamba nti point of information watuyimiriza otya era yali nsereko na Ssemuju Sseggona n'akwatamu naye ne Sseggona bateeseza ku radio ababaka kati nze mbeera ku bbiiti abitekiso bajja afuluma ffenna tufuluma nga bo bayingira bajja n'obutabo ne ku TikTok babaako ensonga nga bwenza gavumenti eno mbi era tuffe bateeseza beerabira nti ebyo naffe no tubikola naffe tuli bateesa naye bibeera captured teri abitwala serious twagala wali mu Ansard tukwagala mu parliament kuba eri ebintu gye birina okukyukira seeno eno ku radio fine kyala singa otuleetera byo bawateeseza olede kuki eno bitugaziyiza naye kati gw'obanga ate mu kubiwa ssimu naawe weegase ku bamama afuswa ennateete bano bagundi bu ambassador wa Firebase bakyoya ambassador wa Firebase kuba ogwo mulimu gwabwe bo kuteeseza eno ku radio okitegeera n'ekibuzo kyena kukubuuza obudde mu ddakiika zino 10 zituddako zibeere zaakutulira mu babaka be tubadde nabo omuku tutandikire mu Kampala wano ababaka bafe aba Nuupu tube baamaze omuku twagala tutandikire ewammwe awo tematema Namasuba Serukenya ntandikidde mu kitundu kyo ovudde waffe kati nange nja kubulira owa Namasuba mwina Serukenya yajja yaani sajja lya Beene Sempala Kigozi Sempala sajja lya Beene nanyini Simayiro atikka amanyo bw'ati n'ogamba otisse sajja mukulu ate mubujjeeko ekigambo kutikka kijjeewo kale ngambe ki aseka asimayiringa n'ogamba osimayirinze taata sajja mukulu ali mu nkaaga yampako ne ku ssente ze bambi wakole matata asiri wa kikaaki siri wa kikaaki anti baba anti gwe akolimira gwe nzole yakola statement nangamba ndo anti abalongo boki bonna wa kikaaki awe ayo kyabalala yuchaba kikaakyo sinze nitokwata mu bibbo byabwe bana babyocha bakambwe nze sibisobola naye nze sibigenda mu kati wano tugende mbadde wa Serukenya ku kitundu kya mwawo kati Serukenya abuza Serukenya yakolera abalonzi b'emyaka 5 nga tannagenda mu parliament yakola tannagenda emyaka egi namala ne yesasula nkyakutemera Serukenya n'agula ambulance ng'emu n'esooka ebeerawo mu covid awo wonna nga si ye mubaka kati bala nti covid yali wa 2 wa 2 awo wonna nga Serukenya ambulance ze zikaaba mu kitundu bano simani nalwazizza nga ne wato omubaka aliyo tayinayo ambulance n'oba tonnalwala nga akukima tukusuubira okulwala gwe ng'olinga ssennyo otubuulira mangu tetwagala kufiirwa kitundu kyaffe ogenda okulwala ng'oli mu ddwaliro Serukenya nga yakolera abalonzi kati era bwe yatuuka mu parliament n'abongera ambulance ezo 2 n'abongera ambulance naye byakoledde ekitundu ng'oggyeko ambulance mu kisanja kino si bingi bitono
newankubadde bye yali abakolera teyabijjaawo nga bantu kulwala biki ebyo byasigalawo ebiri abikola bwe tuvaayo mu kitundu tuyingira parliament ebitayogedde yayogerayokko naye nga oyina okubanga walina eriiso nga teweebaka okuteesa kwe kubadde kwa kunnyonnyola kutono. However ku mirimu gy'ekibiina abaddewo ku front every time abaawo ekibiina kyetaaga kinaabeerawo awo ne bwe kuba kutambula genda ggulu Serukenya abeerawo kwegamba supporting ekibiina ku kibiina tavuddeewo Serukenya David Serukenya naye n'abantu babeereddewo akatonotono ayinawo 40%. Awo yasigali 40 agirina si nnyo nti akoze nnyo naye at least oli ye yali amaze ebbanga ki oli yali y'ekisanja kiriwa myaka giwera kansooke nkugwalire nze eri ewaffe nange yali mukwano gwange nnyo anti gwe tomanyiiyo eri ewaffe waaliyo Yisa Kikungwe kati Yisa Kikungwe yavaayo ndowooza kwesimba ku Lukwago ono n'alyoka ajja bwe mbassa erabidde ono sajja lyabeere Mpala Kigozi yagenda okuvaayo nga Yisa Kikungwe era tisajja lyana yali tajja kulya Yisa Kikungwe abaamaanyi mujjukira yali mastermind wa Kisu Yisa Kikungwe no yali mukambwe nga ne watali wa ateekayo ababaka ng'agamba oyo yajja okujja ng'asalawo ng'awanda eddusu eno simanya Nakawuka atuula n'abalaaka kale oli omuwadde 40% kamuwa 3 kale tudde ku nnyeko tugenda kukolayo abaka 5 Derek Nnyeko tujja kubangayo 5 Derek Nnyeko mulabyeko mu byemizannyo abikoledde abaana abasamba ku mupiira olumu akatono azze n'alabikako n'abaako byabakolera abatonotono naye ekizibu kya Derek Nnyeko ali mu constituency esinga obugagga mu Uganda tebalina nnyo bye beetaaga omuntu ategeera ennyo yajjayo gundi yajjayo ani constituency eyo yalina omwami yali wa NRM mu 2015 erinnya ndyerabidde musajja ali awo yali mugezi nnyo nga mathematician nnyo economist w'amaanyi nga ne ku budget committee atuula yali w'amaanyi nnyo nga wa NRM nezireeta Ibrahim Kasozi 2016 2020 mugumu Kasozi n'avaayo yakowa bukoyi Nnyeko najja n'opolwezeweevu nyamusuula eri kati Nnyekazze mu kitundu ekyetaaga baalooya ekyetaaga abantu anti bagagga ensonga zaabwe za ttaka sirina erya gundi alibbye etteeka ligamba ki tebakayo fuuti 5 kiriye naawe 5 ze fuuti 10 tukole ekkubo ffe tusobola okwekolera ekkubo ng'etteeka olitaputa nti mugende ku gundi kaakati ayina wa mirundi ebiri ayina abagagga n'abaavu naye abagagga bangi kaakati constituency talabise nnyo ku kitebe alabise emirundi 10 ku 10 alinako 9 nanti gundi acomplaining ani Sauda Madada mboki ekizibu kyo kirimba nnyo ki Derek Nnyeko ekyo kirimba nti Sauda Madada kibeera kitimbu nze olaba principle ye mbanze kiyo nti kibabwe kiti tewategeerawo kibeera banga atambula gwe Bobi Wine utambula principle kati agera principle ayingira naye ababwati principle watuula ng'afuna emmeza jajjako akatebe naye ng'atuula je tayina ssente gyawaayo neegi bwe bagamba bannange ababaka mugenda kuleeta ffe tutudde
tuwe kugambe yabeera kumpi na principal kati naye kyemmanyi Nyeko ku kitebe abaddewo abaako naye tekimufunyeemu anti kale takiteeserezza kiri awo nti bwe tutuuka mu paalamenti mu kuteesa ensonga ezo eziteeka gavumenti eno gye tugamba gye twagala okujja mu buyinza etunyigidde mu bbwa etusibidde mu bbwa amaloboozi gano ge twasindikayo Bobi Wine bw'atuula ku TV bw'ati Nyeko amulaba atudde butuuzi ate olumu tajja babateeka bazita komiti anti mu komiti abeeramu era mulaba mu bukiiko si bonna yajjamu kano akaalimu akamuhoozi ke yajjamu abeera anti jjukira komiti babawaayo kasente komiti zino almost bazikwasanga buli komiti erina okubeera ku opposition ate ezimu ziri meant kukulibwa opposition buli komiti wesanga gwakulira kana akakiiko gwakulira kali waliwo nakulira kali kati nga wesanga olina okukola ki olina okubeerawo Nyeko muwammeka Nyeko agenda ne 15 mu parliament parliament n'ekitundu okikolera ayina mu makisize 10 10 ku 10 ali mwenda ayina F9 okugenda ku kitebe obutekkiriranya nti ensonga opposition nupu egambye kino muwa 9 ku 10 nedda gyogera statement okwegula amaganzi omanyi walulu ogamba nti ne Museveni bwe yagamba nti ne bw'obeera mu parliament ne weebaka nsonga yo inaali muno wanika omukono Nyeko abadde ne max 9.5 ku nsonga za nuupu bwe bagamba nti naba n'agamba nno abadde tasooka kuwebuuza kasita kiba nga tugamba kibala muwayo ku makisi abaddewo abadde royo eri ekibiina ebadde tetugasa abadde kuba already bali loyo abaddewo kya royalty omwadde 15 omwenda wali nemmeka zeezo kale kati tusembye naye nga ini jeno bwe tugatta ne twawula ntugira F9 kulaba kabasa tusembye bali mwezo nkya tujja kungirako lwaki bali mwezo tutumuta bali mwezo Nakawa akoze East oba ekyabali mwezo kinene engeri jjajja kubwa meya wa bali mwezo tumuleke tugende ne Lubaga gy'osula eno gyensula ewa Mukasa ono w'ekigatta ekinene Alozias Mukasa yakolera abantu nga tannajja mu parliament yakola n'akola naye nawulira yatuukako n'obbagamba nabawa nnyo nange kanneddizeeko nkola yakato bulungi kintu kya ntumbwe kintu kya mu nnyumba Mukasa namulabako mu parliament yayogerayo ko omulundi gumu namulengerako ko kyali kitini ng'awuuba mutwe bw'ati ayina kyeyayogera mu parliament bo bali bayomba ina kyeyayogera naye dakiika tezaawera simulabanga kubazi babawo yayogera ayinayo makisi mu parliament ayina kyeyateesa naye mu kuteeseza ekitundu kye 0 addeyo taddayo anti nkyakutemera mu kuteeseza ekitundu kye 0 mu kukolera abantu ku kitundu ayinako makisi 10 ku kitundu kikolera bagambye abantu abawa amazzi ayina bwo obutonotono singa bwe yali abigaba mu ntandikwa ate bwe yagenda yajjako ekigere naye newe yabawa ssente nyingi kati ng'alina okweddiza ani ayagala okumwesimbako awo Rain sewajja Regina Nassolo ali awo gundi aliwa ono agugulana ne speaker buli kaseera bamuyita Buwembo Habib ali awo waliwo kino ekivubuka Katongole tali eno wakazibwe Katongole ali awo naye mulaba Katongole alimba Katongole wange oyo ali awo yannimbako lumu nga tuli ku TV constituency wachi bajagala nnyo
erimu bazolo bangi tenafuna bantu bamuzinzi buli omu alaba agisobola buli omu alaba agisobola wali osanzeeko kwa Rose Mukasa bulungi mumanyi abanga mawo yalina mukwano gwange naye yankyawa nti just omuntu akukyawa bambi obudde aba akiikirira n'obudde tabulina naye kyembadde gandi bwe ntuna byakoze ne byalisuubira omusajja w'Orindi naye alabika ali awo naye kati Lubaga engeri gyeriraanye erina ebintu bingi erina kyaki zino eddiini esalawo nnyo byetaaga abantu nga ozitowa ye kati wano ndi wani eyo oliewo oyo yannina ono mukulu yakutwala namulonda nze namulonda ojja kulonda anaabaawo ojja kuwa rain oba katongole Abibu buwombe ane na Abibu alina effujjo ettuufu eryanupu lye yeetaaga twagala bafujjo waliwo effujjo eriyamba sipiika yuno tojja kyogera nga nokyogera akimanyi tebitugasizza waliwo okkuba emmeza likwetaaga nga naye kuliko n'ebigambo akuba musajja wange mumanyi naye nina bemanyi abakuba emmeza nga atunudde eri tebamugamba ogamba ki akuba nga atunudde eri tayagala bamuyite gundi obadde ogamba ki okay honorable what are you saying dekanze madam speaker our honorable is there Kimwanga Kivumbi you wanted to say something kati ndowooza kati constitution esasinza okubeerako abantu abajagala abangi nyingi nnyo ndobanga pande unaateeka munno kuno we bati baweeyo ku mukyala abakiikirire baweeyo ku Nassolo bannange nange mwagala baweeyo ku abeddewo baweeyo ku Nassolo bakoye ba comedian tebatukoledde mu Lubaga South Lubaga South in total ku kibiina ku kitebe tabadde nnyo active wa 30 kale mwongedemu 10 yabeere n'asatu era amaliza ali mu F9 ani awo tusembeyo omu kawali atuwamuwadde bangi tujja bbanga wangako basatu tukomaawo naye nga bwe tuba twagala okukyusa obukulembeze abaagala okutuya abatukulemberamu temututtira kirooto kyaffe eno tusigala tulowooza tusindise bantu bagenda tukulembera bwe mutuukayo ate mwe mulaga mutuuse gye mulaga Kyagulanyi bino bimumenya musajja wattu ate yanyiize mukama bimumenya era yagambye ku luno agenda kusimba mu bantu bo andi agenda kuyita olukiiko yakubye akama Bobby yakubye akama yangambye n'oludini teweemenya awagambye ababaka tebakoze nangamba kiwedde gweno obadde okola research wo twogera Bobby Wine yagamba ababaka abanuupu yangambye tosalira muntu n'ogwo musango nangamba ffe abawa kaadi totunenya betwali twali tubamanyi nga batugamba baagala nnyo abantu kati kyetugenda okukola si ffe tugenda obbalonda tugenda kutwala mu constituency gyokoledde tubuuze abantu omubaka wammwe wuuno kati ng'ekawempe bategeka mu kisaawe bayinza n'oyitako mu katale tuti katale katono kisaawe ekyo kimanyi anti Bobby Wine strategy yategese kukola gwangamba kuba ayogedde naye yagambye bagenda kuteeka mu mmotoka olunaku lw'otamanyi gwe mubaka bakugambe wuubira ku bantu twakoowa wuubira ku bantu Moses tuka wuubi omukono ngeno bo teryaliyo Bobby alengera bulengezi bantu ayagala video zikwala bakugambe bebo bo badde okiikirira kaakati ndowooza obeerabiddeko bakugjewo bakuvuge speed mu mbaawo bakugamba ebwayisaawo vaamuko gendayo tuli eno twagala balabayo kwesiima kwebatuusizzaako emyaka emeka principal yakubidde essimu enteekateeka eziriwo principal Kyagulanyi yankubye akaama nti Nuruddin temumenyeka n'abantu abantu tugenda baddiza abaabalonda babeveetingire nga tobasombye
emmoloka gye ne tugamba siba eno constituency go batwala totugamba nti ate muntwale wali kuba ne bano balonzi bo fuluma tulabe kye bagamba fuluma akatale kakugenda ogule ku nnyanja tulebaga bannange watuyamba nnyo wowe olwo bakutte Kazibwe Bashiri ati nga ogendayo bodda ogenda bodda paka lwobagamba nti bannange kadi nzikiriza mugiwe omulala kadi nzikiriza mugiwe omulala si mukambwe yagambye bino ebibaddeyo emyaka 5 akkiriza okunenyezebwa akututte kuno mukuddayo kuno tagenda mmenyeka naddala abaana babaddeyo akutanga bwe bakuteera embwa yingira mu bantu era bagaye gwe bagenda okusooka naye mpozi agambe tadde kyekiri maanyi g'abantu anti wagamba abantu balina bagambye basookera ku Kazibwe Bashir bwayisaawo yasooka ojja kuno oliko nno ne bakanyama basooka kutaba akanyama sayidi eri neeno tofulumayo yingira akatale amaanyi agaziza yingirako paaka yiiyo amaduuka gano gayitemu Kimumbasa naye muyite kati bwe bamala bayiteyo ko kumuki ku lukuŋŋaana kawempe eggweyo bakugambe leero tulina Kazibwe Bashir bakugambe vaayo oyite ku bantu bo gwabayita ffe tujja gwe kennyini abayinza emirundi 2 bajja kugamba gwe bayite era bo babeerewo nga bayiye ttiimu alina ttiimu kabiriiti ewulira nti bagala basomba bakulikodinga olaba ekyo badde okola bamale Bobi Wine agamba enteekateeka eno tayagala kuttira muntu ku liiso talina muntu mubbi yenna abbya abantu atakoledde bantu atateeserezza bantu abantu abakulonda bagenda kweramulira si ye era bangi babadde bagende wa honorable nti honorable tunzikyako kadi namuga sikuluno sinza nti bantu abalonzi maanyi g'abantu Kyagulanyi namugamba abalonzi nti ate ndi mukakyayi ndekanywe mukakyayi muganda wange wabadde yabadde azze namugamba nti toneraliikirira kadi ogirina bali si balonzibo babo olina beera bebakuwa bebakuggyako katubasiibulire wano tubagamba ngero tugoberera nze Nurdin Ntege ku WhatsApp kwe tuli enamba kwe ziri awo byotakkirizigana naffe tuwandiikire tuwabuleko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba.